Baba musayo gwalwana ne Museveni fe bakitava simula mukwanya balwana naye tetuganyuddwamu tusadde abaana ne tuzukuza n'abaana twagala okulembeza mupya oba tutya era nze ndeese empapula zange kujja kwewandiisa okulembeza bwa Kyagulanyi Alosias Mukasa ye mupi wa Lubaga Angela Kigonya ye meeya wa Lubaga nange nze kansala akiikirira omuluka gw'Ebusega People Power bakomye omulimu bakomye mu nnyumba situkatutambule tukakoleki eri bakadde baffe eri banyina ffe eri baganda baffe eri bakyala baffe tubasuubiza nti omuntu ogusendo sembayo okubasaba ebammwe okuba ku kyabakola ki kyebabawa ffe bannakambi tuli bwa mukisa nti amalwaliro 3 gali mu constituency yaffe netusafuna eno ddagala tulina university ono ey'e Makerere eri mu constituency yaffe naye ffe n'abaana baffe tukatutambule ffe bannakawempe twekwatiremu tusituke tukole ki tutambule komyewo nateera kifo kyerusifayo road council okulaba nga ndeeta enkyukakyuka y'ekitundu enkyukakyuka y'eggwanga n'okwesiima kw'eggwanga leero tuli wano nkomyewo nzize okukomyawo nomination forms zange ng'omusajja wa People Power ayagala enkyukakyuka n'olw'ensonga eyo People Power our power mbasaba abantu ba Makindye East munindirire njija struggle eno tugikwatire wamu mu mpaka lulukamu tusobole okugenda okuleeta enkyukakyuka mu kitundu kya Makindye East nga tebalina alternative yonna okujjako okubatiya gaasi kubanga namungi w'omuntu kasaba tegedde nti mubiru ayingidde ku landi buli kimu nekisanyalala bakubye tiyagaasi awo mu bantu nga tebalina musango naye nze abantu kyenjaga bagunya tebalina kutya tiyagaasi kuba tiyagaasi just mukkabuka banoonye waiti yange kuba nange ennaku zino mbadde nzikolamu jakisalamba pulezidenti atebereremu ku luno omulundi lockdown tubayadde tulina kyetwekolera ku luno kufana kuwona naffe bannakawempe kufana kuwona mu mbeera yonna tulina okulaga obusungu twagala Uganda nga yaffe twagala ddembe eyamiganye kutuuka mirembe wallahi bigenda kutuuka musango buli omuzanya paatiyo tulina okuggwa kimala ne kiggwa mupate simu yaffe abaana ba mutima gwa People Power mwabye simu yaffe abasirikale b'Emityana ne piki zaffe 2 ne muzikwata abantu bagezo kuki bana yamanya neddoboozi nze Seno Kuma Salim agenda okubeera omubaka wa Kawempe North mu Parliament olwaliro tubadde wano mukuzaayo mpapula bannanga abantu b'omu Kawempe mwene empapula tuzizizaayo kati ekisigadde kukolera bantu kabwage embeera ebadde mbi nnyo wano poliisi lyagaasi abadde mungi nnyo naye tumaliriza tusaba mwenna mubeere bagumu abavubuka ekiseera kyakwebeereramu Kyagulanyi ku ntikko Kawempe North amina Sebo kankunyonyole kikusimisizza tode muyimirira mu batambula mu maaso niwemooledo tebagenda kulya balina siba wano nga batukuuma mu bitebe byonna mu Uganda yonna People Power kyekitebe kisinza okubeera bize poliisi esiwusa empisa tukwamu tiyagaasi mbere tugenda yimirira na kikolwa kyaffe tulina tiyagaasi neyote tiyagaasi okitegedde tulina eddoboozi lyaffe twagala okutuusa eri abantu People Power People Power
Bakamyufu popo atikinga buki omusajja atambula akola ki bagana kujjawo byabuwangwa muteri kukola bino minisita mutuuza yabizanyiramu akalulu bakatta yenze Kevin Muwomya Uganda. Kevin Muwomya wakozeyo ku ddagala lya tiyagasa abantu nga bakaaba ennyanya yenyini ennyanya ya bulijjo gikwata oginyigoyeka mulire mu maaso kiba kimala nakachungwa tebijja for example Buganda Zabu si Uganda naye Buganda Zabu atuzanyirako yali manager aliraga empoze baffe nnamu andi mubiraba fewano okunyweza security okulaba nga buli mbeera yonna eringa bwogiraba oba okitegeera ffe no munda tuli bulungi nnyo naye nga gano ge bayita amaanyi g'abantu akatengo kaba kali buli wamu kati jinja yali ati asoko tunyumize ko jinja ali kiriya nnyo tunyumize ku lugendo nga we lwali mune time teriwe ate kati time teriwe tuli bize Buganda aga ojja kunkyaza ate tuyogereko bwogeze oba okitegeera ate nga tuddayo nsaba tugende naawe kale ate gojjo nyumiza banno nga bw'abadde njalo gende yambala masiki yo baba Kale sebo. Oze kubwachi oze kola kirero wano. Eze Honorable Mutebi Robert okuva ebukuya ewasibuka Gorodi mu Kasanda district. Era supervisor wange Honorable Nsamba mu People Power msajja wa NRM nenga koze mulungi mu People Power mpende bedoli mu bende. Nebaza bana bukuya bonna abatuwagidde okuva twalite nchuka mu mubende ne Kasanda district. Gorodi bali bamubanga balonzi bonna balonda be NRM okumala emyaka 34. Na yewe twalite omuliro nga Bobi Wine akutandise Kampala ne kutaka Kampala kamochayo kana cha dondo oluyira lwako atatuka nebukuya olwalero nebaza Katonda nti nze Honorable Mutebi ombaka ddako okukiikira ku ya constituency nzize okukomyawo empapula ku kitebe wano ekyaffe batiribona ekamocha subira nti omulimu gutadde ku ground okumala emyaka 3 egiyise kati nga bamaze okuntongoza tugenda ate genda twanike bwanisi tulabe nti ffenna wamu tetweyawulamu naye tuwunzika esepiki mu Bukuya constituency ne Kasanda district tulabe buwanguzi budde eri bakadde baffe ne baganda baffe mwebale nyuma balida biki byogenda okolera abantu bye batakoze Bukuya tewabaddeyo ddoboozi gwe mutawana gwe tulina mu mubende ababaka bonna betulonze emyaka 34 babadde basirika nnyo nga ekitundu kyaffe kiri mu buzibu bwe bagoba abantu mu Gorodi mu kirombe ky'ekisiita abasajja n'abakazi abalondebwa bajje ne bagamba omukulembeze w'eggwanga nti bagobye abantu emitwalo ebiri kyokka tugenda tuba ku ground nga bagobye abantu emitwalo 6 ne babatwala ku kirombe ekirala ne bagamba president ekirombe kye batuteeka ekagaba waliyo Gorodi bamaze okukeberawo Directorate of Geographical Survey erina okukola ku mulimu ogwo mu ministry y'ebyobugagga nti emaze okupima naye nga tepimye eyo wabulawo eddoboozi ffe kitulese okukola ebintu bino basebo ne banyiwa okola ntuteekawo eddoboozi awatali ddoboozi eri abantu ba wansi kyengenda okukolera abantu b'e Bukuya